Nga tukyagenda mu maaso n'ebikujjuko bya Idi, olunaku luno tulumanye ng'oluba olw'okusanyukira awamu ne bannaffe bonna, kubanga tuba tumazeeko ekisiibo eky'ennaku 3, nga mu kisiibo muno mbeeramu okwegayirira Allah okusaasira ebyo ebiba byatusobako era n'okusonyiwa bannaffe ababa batukola obubi, wabula nga mu kubeera nti tujaguza olunaku lwa Idi kiba kisaanye buli muntu okuwaayo eri munno gw'olaba ali mbwetaavu. Bw'obanga ggwe olinawo ekyenjawulo ku munno ky'atasobola kufuna, kiba kirungi n'omudduukirira. Na bwe gutyo bannakibiina kya NUP nga bakulembeddwamu Secretary General David Lewis Lugongoya ne omukulu Zaake Butebi Francis, omubaka w'Emityana mu Parliament, bwe batyo bo olwaleero bakikoze ne beesitula ne basalawo bagende balambule ku bannaffe abali mu kkomera ekitalya ababonaabonera obwemage, nga bano baasibwa ewatali musango, wabula nga ne gye buli eno tebafunanga bwenkanya, kyokka nga famire zaabwe zaasigala waka zibonaabona olw'okuba nga zimiisinga abakadde baazo omuli bataata ne bamaama. Bano kye bakoze ne basalawo bagende balambule ku bannaffe abali eyo, babatwalireyokko ku by'essava bya Idi, waakiri nabo olunaku balubalemu nti balunyumiddwamu. Weewaawo nga bali mu kkomera tosobola kunyumirwa ng'oli mu kkomera, ne waakiri bwe baba batwaliddewo ak'enjawulo era waakiri olunaku balubala nti nabo balutegedde. Bano babatwalidde ku byokulya omuli amatooke, omuli omuceere, omuli embuzi ne soda, nabo basobole okunyumirwa olunaku lwabwe nga bakimanyi nti waakiri wadde bali munda, naye ate eno wabweru waliyokko bannaabwe ababalowoozaako. Bwe batyo batuuseeyo ne batwalira ku byokulya era ne babakuutira obutatya, obutava ku mulamwa. Weewaawo nga amateeka gaganya obbalamula, baganya okuweebwa obwenkanya, naye bakimanye nti nabano abali ebweru tebatudde era nabo balwana bakola ekisoboka kyonna, ng'era oliba oli awo Mukama alibalamula baliweebwa obwenkanya ne bava mu makomera gye bali gye basibibwa obwemage. Era nabo abasibe baffe abalabiddwako bakakasizza nti tebagenda kwetiiririra, tebagenda kuva ku mulamwa, bakakasa nti bakyali bagumu weewaawo nga bamazeeyo emyaka, naye bo tebagenda kuva ku nsonga kubanga bakimanyi nti bwe guba nga omusango gw'abasibya kwali kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne bakkiriza nti kabasaavinga ekibonerezo kyabwe kubanga gwo tebagenda kugwejjusa nti lwaki twasibwa olw'okuwagira Kyagulanyi. Bakimanyi kye bakola bo tekimenya mateeka. Weewaawo nga gavumenti ya Mwami Museveni yeekitwala nti okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omenya etteeka. Kati nno munnange alina ky'osobodde kyonna, bw'obangawo olina kukoofisizaawo togaananga kuyitako makomera n'olambula ku bannaffe bano abaasibwa nga tewali misango. Nabo bwe balabako ku bannaffe nga babakyaliddeko kibagumya ne kibazzaamu essuubi, neyandibadde aterebuka n'atya, naye aguma n'agamba wadde ndi munda, naye waakiri eri waliyo abandowoozaako. Era bwe mba nga mbadde okuterebuka kuva ku mulamwa kanjira nga nnywerera ku mazima. Bwe batyo abakulu mu kibiina kya NUP bwe balumazeeko olunaku lwa Idi era bavuddeyo nga balina akamwenyumwenyu ku matama nti bannaabwe tebatidde, bakyali bagumu era ng'ensonga bakyagikwasizza maanyi. Bannaffe bannakibiina kya NUP tubeebaza naffe okusobola okutegeera omuntu wammwe yaani, kubanga tulabyeko ebiseera ebisinga abantu bangi bazze basibwa mu makomera, naye nga bannakibiina tebabafaayo kulambula bantu abo kubanga NUP yakajja. Naye ate abantu ababadde basibwa ku misango egy'ebyobufuzi babadde bangi emabega, naye nga tolirabayo nnaku ziri awo nti nno bannakibiina ekibadde kivuganya ennyo bagenzeko kukomera ne bakyalira ku bantu abaasibwa olw'ebyobufuzi nti oba babatwaliddewokko kantu kubazzaamu essuubi. Embeera eyo yonna tutandise giraba ku mulembe gwa NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva yayingira ebyobufuzi. Waakiri baasalawo nti bagenda kusiba buli munnayuganda okusobola otunafuya n'otutiisa, naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ttiimu ye egamba wadde bakikola naye naffe ate tetulina kulekerera bantu abo kuba basibwa ku lwa Uganda. Tewali muntu asibwa nno mu byabufuzi ne baga nti asibiddwa ku lwa Bobi Wine, kuba ne Bobi Wine okujja mu byobufuzi teyajja ku lulwe kusanyusa famire ye, wabula yajja okununula Uganda. Kitegeeza nti naawe yasalawo omugoberera, tomugoberera nti lwakuba oyagala Bobi Wine abeere mu ntebe famire ye ebeere bulungi, wabula omugoberera olw'okuba oyagala Uganda ekyuke, naawe
ofuneyo mirembe mu ggwanga, naawe obeere bulungi mu nsi yo, olemenga kusasula misolo gya jjenjeero gy'otamanyi gye giraga, olemenga kubeera nga obbibwako ettaka lyo ku mudumo gw'emmundu n'ebintu ebirala bingi bwe bityo. Kati abasibwa olitagamba nti basiba abaana ku lwa Kyagulanyi ng'enjogera ya banna NRM bweri nti Kyagulanyi yabasibya babasiba ku lwa Bobi Wine. Nedda, bakusiba ku lwa Uganda. Bw'oba weewaayo okuwagira Kyagulanyi, weewaayo kulwanirira Uganda. Kyonna ekikutuukako oba okisuubira nti kijja kubaawo, naye nga tukkiriza nti tewali mbeera ya lubeerera. Kadde konna embeera egenda kukyuka. Abali makomera nga basibira obwemage mugenda kufuna obwenkanya. Bannaffe aba NUP mwebale okubeererawo abaana abo n'okubazzangamu amaanyi, nabo gye bali bamativu nti wadde bali eyo naye at least balina ababalowoozaako mu mbeera yonna.